Abanoonyereza bawandiise ekitabo ku munnamateeka John W Katende akulira ekibiina ky'abannakatemba ekya The Ebonies bakulembeddwamu Ronald Nabimanya ng'ekitabo kino bakituumye The Man of Many Fasts nga kitongozeddwa Eyali ssaabalamuzi Bart Magunda Katureebe ku mukolo ogubadde ku Aristoc Acacia mu Kampala. Bateekako nnyo essomo nga ery'omuntu lyasobola kuyigira ow'ekitiibwa Katende nga buli omu engeri gy'amumanyiiko oba kyamwogeddeko ate nga abo abantu kye bamufunyemu inewe ekibayambye ne babeera successful. Abanoonyereza basinzidde ku bintu ebyenjawulo ebize bitandikibwawo munnamateeka Katende nga teyeemulisa ng'enjogera ennaku zino bw'egamba. Katureebe atendereza Katende ng'ayita mu kampuni ye ey'abannamateeka olw'okubeera abasaale mu kuggyawo ekibonerezo ekyokuwanika abantu ku kalaba. I have no choice but to sentence you to death. In other words, there was no room for any other sentence, no room to hear any mitigation. So the fact that we did away with that, I thought was a step in the right direction. Ayogedde engeri gye basinkanamu era nga bingi ebituukiddwako omwali n'okuzza obwakabaka. Okoze kinene ffe nga abantu abato abakulira mu mikono gye netufuuka ba lawyer nga tugezaako kumukopa. Professor Frederick Sempebwa bwe batandika kampuni y'abannamateeka Katende amwogeddeko ng'omuntu ow'enjawulo n'asaba abantu okugula ekitabo ekimuwandiikiddwako. Kakati ekyasobozesa abalamuzi okuba nti basalawo newankubadde gukusinze naye ekibonerezo kyo si kyakufa. Reverend Dan Kajumba asimyewo ekitiibwa Katende olw'okwagala ennono n'obuwangwa. He holds the shield and spears, the highest honor in Buganda Kingdom. Therefore is Omusomi. Munnamateeka Sim Katende nga mutabani we ayogedde ng'ekitabo gy'ajja abalambikamu. He has pursued his passions. We used to tease him and say that at one time I think 3 of his classmates were chief justices in Uganda, Kenya and Tanzania. Katende asimye ekitabo kino Kabaka kyeraddeko omukono era nga kitutte ng'ekyenjawulo. Nabazadde okwebaza Ssaabasajja Kabaka okuwandiika mu kitabo kyange era ndowooza gwe mulundi sijjukira bulungi bulala gwonna gwe yayintroducinze kitabo kino ekya muntu mulala. Ssaabalamuzi yawummula Katureebe oluvannyuma akitongozza. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.